ku SML News Yugi mu The Inside Out nga bulijjo nze Simon Muyanga Lutaya. Programu yaffe no nga bw'omanyi bulijjo tubaamu ne bye twogera bye twandyetaaze obyetegereze nnyo kubanga omulimu ogwassesaawo ebintu eby'okuwa abantu information is that you are informed so that if you must make any decision, you make an informed decision. An informed decision means one that is effectively made whose results are not regrettable. If you make a decision and you regret it, it means that you did not make an informed decision. So nga bulijjo tumanyi nti ekimu ku bintu ebiruma bannayuganda ennaku zino ebibasumbuwa ly'ettaka, ensonga y'ettaka, ensonga y'ebizimbe. Kubanga emabega eri tubadde tumanyi nti ebintu ebiwa Uganda ensimbi as income mulimu cash crops baatugamba nga pamba na mwanyi, ensi n'etambula negendesaako kati amagezi ICT. Katolero kimu ku bintu ebireeta ssente mu Uganda, I think it is sector number 4 gye bayita real estate. Real estate sector omuli abazimbi, abakola ku by'okuzimba, abakola ku by'ettaka, abakola ku by'obupangisa, abakola ku kuyambako ebintu ebyo byonna. Ensonga lwaki mu buli programu zaffe ze turaninga olabamu akalango ka Bossland Estates Limited. Bossland bakola ku nsonga eyo. Twagala nnyo oleme kugwa mu nsobi mbu nabula gwe neebuuzaako, essimu tugiteekako gy'oyinza okukubako, email kweri, ekifo we basangibwa weekiri, naffe osobola otufuna. So we insist nti tebakubba mu by'okugula ettaka, tebakubba mu by'obupangisa, tebakubba mu by'okuzimba nga weekwasa nti wabadde tomanyi ani gw'oteekwa kwebuuzaako oba tomanyi waakulaga. Bossland Estates Limited wane Makerere Hill byonna basobola obbikuwa naye bwe batasobola kutambula kugendayo. Ennamba ezo z'olaba ze tukweza Bosslands kuliko ne WhatsApp. Beera ku WhatsApp yongoozannya bano ekyobabuuza tubage nti banne mpulira bino njagala byonna byobuuza. Omuntu alina akakadde akamu afuna ettaka babuuze bajja kubuulira osobola okufuna ettaka naye wa kati bwe mbanguza ettaka olinga kwali tekuli kyapa, ekyapa nkifuna ntya? Byonna bajja bikuddamu omuntu afuna atya ekyapa. Eka tulina ettaka maama waffe yatulekera poloti emu eri ku kyapa twagala gigabana. Bagigabana batya? How to subdivide ploti yo ogigabane ne banno be mwasikira gye bali kubanga munayinza okuba nga yayagala kutunda kapaati ke ng'oyagala kusigaza kapaati ko. Byonna bajja bikunnyonnyola how you can subdivide your land. Oli atunda akake naawe osigaze nga tagambye nti olw'okuba ayagala kutunda naawe akutundemu ate ekyapa kiri kimu. Ekyapa kiri kimu kitya basobola okyawulamu kyokka waliwo n'ekyapa kye batasobola kwawulamu. Nayigira wano ku Ashe Sendawula nga nti waliwo n'ettaka eritagalwako kyapa. There is a standard measure of land. Ng'oli bwakuguza akapoti ka 3 ku 4 4 ku 7 5 ku mmeka eryombu mu mateeka aga Uganda tebaligabirako kyapa. Era n'enjiga wano ku Ashe Sendawula twasembayo okubaawo nti tokusobola kuba na ttaka ne bakuwa pulaani nga tolaze ekkubo. Era oli bw'aba agguza ettaka yonna ajjaguza mu real estate bola nga bagamba tutunda ttaka, ettaka n'ebizimbe real estate. Tulina poloti wano estate entegeke ennyo. Ekimu kwe bayita okubanga estate nteeketeeke bulungi kwe kubanga erina ekkubo, erina amazzi, erina amasannyalaze, era ng'okumpi awo ekulaga awayinza okuzimbibwa amasomero n'amalwaliro. Gobereranga ebintu bino kuba bikulu. Biri bye tugoberera bikulu ebyobufuzi ng'obitegedde bikulu ddala tubyetaaga, kyokka waliwo ebikulu ennyo mu nsawo yo. Bossland Estates Limited tubeera nabo okutusomesa emirundi mingi naye nga twagala obe ne byotegeera. Ashe nsanyusa okulaba nange okusinkana muliyo mutya gye tuli munaye mirimu gyebale kale sebo namwe mugyebale tubuulire ebiri ku Bossland Estates kipya ki? Sebo twesiimye nnyo nate okuddamu okubeerako wano okusharinga n'abantu baffe abali abataka bano okulaba nga babaako ke bateeka mu nsawo
kubanga bizinensi yonna ekigendererwa kyayo kubeera kukola magoba, naye bw'omala okukola amagoba mu bizinensi weebuuza nti ate ngenda kugainvestinga luddawa. N'olwekyo tuwa abantu amagezi nti ekisaawe ekituufu ekyokuinvestingamu oba okusigamu ssente ne zibeera secure ate nga bwe zizaala ekisaawe kyoyise real estate oba okuteeka ssente mu ttaka oba mu kuzimba. N'olw'ensonga eyo ngaffe aba Bossland Estate twasalawo tumejalinge mu field eyo ey'okuguza bannayuganda properties nga tutandika n'ettaka, kubanga ne bw'oba omentioninga factors of production era osooka na land, kitegeeza tewali kintu kyonna kiyinza kutambula nga tewali ki. Entandikwa y'okugaggawala kw'omuntu n'okwekolera etandikira ku ttaka as a factor of production. Kwegamba ettaka lye litambuza ensi, nti singa teribadde ddi oba oliawo ne wano we tukwatira ebifaananyi oba studio eno teyalikoze eki, yandibadde teriiwo. N'olwekyo buli muntu potential investor mu real estate. That is why so buli muntu ayina ettaka, buli muntu ayinza obutaba okuba nga talina ttaka naye awagira. Kaŋŋambe nti bw'oba ku bizinensi nga oli gy'okolera otuuka n'onnyuka, era bw'onnyuka oba olina okudda eka okwebaka, either osula ewo wazimba oba osasula landiroodi gwokola ki, eyazimba, gwopangisaako eyakola ki, eyazimba. N'olwekyo tolina ngeri yonna gy'oyinza kwewalamu investment mu real estate. ono gw'olabye ayingira bamuyita Samwiri Nabeeta mulowooza, yaŋŋamba nti mu Kampala buli omu ayina ettaka. Naŋŋamba atya naga nti bwe tuba twogera ku ttaka mu by'obusuubuzi tetutegeeza eryo lyolinako ekyapa, tutegeeza weena ka space w'okolera, kitegeeza owa saaluuni eryo ttaka lye kubanga is a factor of production, awo mu kasaaluuni ke waproducingira. Owaka restaurant awo weewuwe aba mutuufu kuba teyasoma bintu bya ttaka. Ate beyaŋŋamba singa tetubadde ku seeti nandibadde oba oliawo mufuuwa nayo ku seeti bw'ozinfuwa zimutuusisa naye bwe tunaaba tumaliriza jakubulawa mu ngeri ey'enjawulo, kuba bwe mba nsomesa ne bakasitoma abajja mu ofiisi yaffe obukulu obuli mu kuinvestinga mu ttaka teri gwe kitakwatako, kubanga n'ababoodo bawulira nga basasula stage wa parkinga. So eryo ye ttaka lye. Exactly. Babeera ne balandi road n'asasula stage wakola ki, wa parking. So ye land as a factor of production, awe wamukwatako walina stage ye. Exactly. Kuba we wamuwa ekyokulya. Ate era bw'amaliriza n'annyuka addayo eka ne yeebaka, eka asobola okuba nga yazimba oba nga yasikira oba nga akola ki, ng'apangisa. Kaakati tolina ngeri gy'oyinza kwewala. Lwaki ebyo eMakerere si bye batusomesanga? Lwaki ki? eMakerere ebyo si bwe batusomesa bwe batyo. Okubasomesa nti ki? Bwe batugamba nti factors of production nga basoma land, ebyo tebabitugamba bwe batyo. Ndowooza abasomesa tebakigenda nnyo buziba naye nga kyali kyetaagisa, naye ekirungi nti ofunye omukisa nti bwe tukuze tugezaako era okubira anti basomesa betusanga mu kibuga bakyenyeje ba street teacher naye basomesa ebiriyo okusinga ba class teacher. Omwana yabansomesa street teacher asomesa ne practical, class teacher kyoka na blackboard naye ng'oluusi byasomesa tebiriiyo. Juzi nawulira Kihurankuba abajeregaga nti profesa atalina mudaala, ne ŋŋamba takubye nnyo. Aba takubye nnyo lwa nsonga bo basobola okusomesa naye oba oliawo era mu kusoma wabaawo gye bakusindika nti genda ogezesebwe mu bye tukoze eki, bye tukusomesa. Bwe tuba ku university oluusi bayinza okusindika okola internship gy'ogenda okukolera, kugamba n'ogezesebwa mu by'ogenda okukola ki. Ebyo byanyizanga ebya intern. Abasoma engineering eMakerere baweereza abaana okuyiga internship mba makanika b'oku Kirinnya Road abataasoma. Oddira otya ataasoma supervising kale Ashe, njagala kutegeera nsobi ki z'omuddiringanwa bannannyini bizimbe oba bannannyini ttaka bannannyini bya bugagga ze batera okukola
mu kumanaginga ettaka lyabwe. Muluzungu kye naligambye nti what are the common mistakes that property owners make when managing their rental properties? Common mistakes kwaga ensobi ziviira ddala mu establishment nga tebannaba kuteekawo bizimbe ebyo. Bw'obanga oyina ettaka lyo nga weetaaga okulizimbako waliwo emitendera giyina okukola ki? Okugobererwa. For example, Mwami Simon Muyanga Lutaaya oyina puloti yo Mukono oyagala kugikulaakulanya. Emitendera emituufu mwe wandiyise wandyetaaze okulaba architect omukubi wa pulaani najja neyetegereza ekifo kyo n'omunyonyola na kiki kyoyagala okukolerawo na butya bw'oyagala kikolebwe n'akuteekerateekera oba n'akukubira pulaani ng'ekizimbe bwe kigenda okukola ki? Okufaanana. Kati abamu ensobi eyo bagikola n'atagenda wa architect n'alaba abazimbi b'oku kyalo n'avuga nti kubanga naye mankitegere ettaka lyange ndimanyi naye nti muyise wano bwe muti geeti edda kubanga waneeti muyise wano bwe muti n'avuga nti wano njagalawo oba guest house oba wano njagalawo ssomero omuzimbi ye kuba tubiraba ne mu byalo eyo abantu tebatera kuba pulaani z'amayumba oli ajja buzina pulaani naye architect babeera omukubi wa pulaani abeera ne byagoberera nti kati ennyumba bw'ebanga eri wano kabuyonjo ejja kuba mu meters bwe ziti geeti tujja kugiteeka wano olwa convenience ennungi ey'ekifo kati eyo ensobi n'ebeera nga nnamba emu. So etegeeza nti nsobi okuzimba nga tokoseza abakubi ba pulaani kikyamu nnyo era kyovula n'ab'obuyinza bwe bakusanga nga ate ssente kubanga ebulamu ogi ewaffe emiliyoni ezi ennyumba eba esitusenge eyagala na kwambuka ku window level miliyoni ezi kyokka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buuza kyenjagala oyagala nnyumba efaanana etya? Oyagala kalina oba oyagala badde mbanyi nazo nkubire ki kati ate nga abibuuza nze kati nze bw'obone nga kati ono omusasulira ki byagenda okukola abibuuza nze. Okay, kaakati katugendere ku kiri kyosookeddeko. Waliwo enjogera egamba mu Lungereza nti cheap things are very expensive. Nti ebintu by'olabanga ebyebbeeyi entono ate biba bigula buwanana nnyo. Mu ekyo babeera bategeeza nti buli lw'otandika ekintu nga togoberedde mitendera maaso eyo repercussions zikakinga up naawe oba onfuna. Kati bw'ojja n'ositula ekizimbe kyo nga tolina pulaani eri approved mu b'obuyinza oba ekakasiddwa ab'obuyinza ate bwe banajja ne bakusanga ekizimbe ate bajja kukimenya oba oli awo obeere ng'ofiiriddwa emirundi emeka? Emirundi ebiri. N'olwekyo eyo ensobi mbi nnyo okugikola. Ekyokubiri, omukubi wa pulaani bw'ajja n'akugamba nti oyagala ki? Ate abuuza nze. Abeera takubuuza nti gwe okube pulaani. Wabula aba ayagala obeere part of what is going to do. Aba ayagala obeere inclusive. Kubanga ojja kumugamba nti njagala kuzimba nnyumba naye olina okuba specific nti wano wenjagala okuzimba nandyagadde enju etunule eno nga gy'emiryango n'akuadvisinga nti okusinziira ekifo nga bwe kyakula n'obugazi bwakyo yanditunudde eno nti enju njagala ya bisenge 2 oba bisenge 3 nti kale naye okusinziira ku space gye tulina bwe tunaakola ey'ebisenge 3 tojja kuba na lujja abaana tebajja kuzanya bulungi katukoleyo abisenge 2
aba ayagala just including musobole okulaba nga akubira okimanyi ng'ebisinga atwala magezi go nabuza oyagala nti njagala mu toyire ekinaabiro kibeere munda omwange mu kisenge beeremu ekinaabiro ne toyireti n'abaana bateerewo naye bali abalenzi bo waliko bajja kgenda nga wabweru era bwakuba pulaani kyakomyawo sente zange abaalidde zaaki abatatwala magezi go lwa nsonga nti abakubi ba pulaani abo buli kizimbe kyolaba mu Kampala wano first and foremost waliwo kye tuyita architecture drawings and structural drawings. Kati architecture ze zino artistic impression zoba olaba bwe kinaalabika ekisenge kijja kuyita wano. Kati structure planner wapimira naga nti kijja kwetaaga emitayimbwa bwe gityo okuyimirira okubeera strong. Ate gwo obukugu oba tokola ki? Nze awusiteukawo. Obwo obukugu oba tobulina. Njagala mataffaali. Oba olaba bangi abasinga bazimba ebizimbe ne bibakuba. Olina kusanga nga wazimba ennyumba ezaffe bangalo omuzimbi nakuba tusobola ogifuula kalina. Yes. Ndianga tubomola akasonda kano na kali tekemu emitayimbwa efuuke kalina. Kibi. Sirabu zisaaginga enkya n'eggulu ne weesanga nga zikoze eki? Situddemu. Ng'abamu zibakubye olwa nsonga. Eyakikola teyalina buki bali basoma babaako n'obukugu obw'enjawulo bwe baba nabwo nti bwe naazimba ekizimbe kino nina okukiwa emitayimbwa bwe giti mukolo mu bweti ne mukolo mu bweti okusobola okusapootinga obuzito obunaabeera waggulu. Kakati obwo obukugu omuntu wanayinki sendawula owa bulijjo mba sibulina. Obutabanga baloota mu Uganda buli omu asobola okuzimba nga akubye pulaani naddala nga mu byalo gye tusinga okubeera n'abakubi ba pulaani tebaliiyo. Is that practical? It should be practical. Kuba abakubi ba pulaani mukyalo tebaliiyo. Nze ku kyalo waffe nakula simanyi mukubi wa pulaani twalinga na muzimbi Paulo Muchwachi nga yajja naga nti tuyite wano tuyite na wano era ennyumba esinga waffe ku kyalo zakuwa Paulo Muchwachi ataasomako era ziwangadde. Basobola obutabeerayo naye bw'otuukirira ab'obuyinza ate bo basobola okulaga nti ono asobola okukubira pulaani. Ffe ewaffe mu kyalo gye nva bwe twali tuzimba ennyumba aba sabukawunti oba abagombolola bajja ne batuyimiriza nti temuli eki ennyumba temwakubye pulaani kugireeta kujja approving. Era baatuyimiriza ne tumala ne tuyita mu mitendera emituufu ne balyoka bakola ki pulaani bajja approving ne tulyoka tuzimba. N'olwekyo ku buli kyalo era bwe nali wano juzi nakugamba nti ku buli kitundu kuliko obukulembeze obutandikibwako obwerosithiri obweggombolola. Kati sub county headquarters ezo zibeera ne ba technical personnel bano abasinga aba physical plan abaani bw'ogendayo n'obeebuuzaako basobola okugayidinga mu ngeri entuufu gy'oteekwa okuyitamu ng'ogenda okuzimba ssebo. Sirukwe kwagala kufunira abakubi ba pulaani ssente. Sirukwe manye ebintu byano biri bwe bityo. Traffic beyagala bwetegera nti waliwo yaleese seat belt nga batandika motoka etalina seat belt tugenda gikwala nga baagala mugende mugule seat belt nammwe temubanga muli mu kusaggulira bakubi ba pulaani. Sirukwe bakubi ba pulaani kufuna ssente kubanga nga bwe nkunnyonnyodde nti balina obukugu obw'enjawulo ne bw'oba ozimba bangalo ogambye nti ennyumba ekyaliyo teyagwa but ayitasikiyo singa oddayo n'ogyetegereza ndi mukakafu nti oyinza okusangamu enjatika wadde ekyayimiridde n'olaba nga olwatika luno luva waggulu ne lukka wansi oba luva wansi ne lwambuka waggulu. Ekyo kiva mu enjatika esinga kyo nziraba ku olubalaza lwata lwaleka ekizimbe lwavaako. Exactly. Kati ebyo byonna bijjawo lwa bbula lyabukugu mukola ki mu kuzimba kuba omukubi wa pulaani bw'aba agikuba alaga n'agenda ogiteeka mu nkola bw'alina okukola ki okuzimba. Ti bw'oba ova wansi mu musingi oteekeddwa okugusabika obulungi so that amazzi kapirale tegasobola kuyitamu kutuuka mu bisenge waggulu. Nti ekisenge bw'onooba okizimba ojja kubuukawo koosi nga 3 oteekewo payani oba gwe bayita payani olwatika bwe luba nga lwatise wansi wano lulema ate kubuuka koosi zino 3 kola ki kwambuka waggulu. Kati obwo obukugu ffe tuba tetukola ki tuba tetubulina. Ne bw'otuuka kasolya gwe ng'omuntu omu toyinza kumugamba nti njagala ogisereke bw'oti era omukubi wa pulaani yakukubira akasolya bwe kanaabeera n'amanya nti kati kujja gendako emiti bwe gityo okusobola okukawanirira
n'amabaati bwe gati. Kale tuli ku nsobi esooka bannannyini bizimbe ze bakola gye tubaddeko. Ensobi ey'okubiri eyo tubadde ku yakubiri. ebadde yakubiri? Okay, eyokusatu bw'eba eri eyokusatu. Kati ensobi gye twandigambye nti eyokusatu bwe butasooka kwetegereza measurements wengenda okuzimba wakola ki? Wenkana watya? Wenkana watya? Eyo ensobi abantu abasinga batandika butandisa okukola ki? Okuzimba. Naye kyandibadde kikulu ne bw'oba ogenda okuzimba n'osooka n'ohayalinga gwe bayita surveyor najja n'akakasa oba ddala ky'olina mu biwandiiko ne ku ground kyekikola ki? Kyekiriwo. Nagulako ettaka olina nti 5 ku 10 ne tugula naye nga ndi kumpi n'oluguudo. Bagenda okusembeza eno oluguudo nga nsigaza 37 ku 10. Kakati ekyo surveyor akuyambako kimanya nti tulina okulekayo meters bwe ziti then olyoka otandika okukola ki? Olyoka otandika okuzimba. So precisely ezo z'ensobi oba oli awo abantu ze batawa nnyo ze batateekako maaso naye nga baba bateekeddwa okwetegereza buli kimu nga tebannaba kutandika kuzimba. Byempulira nti mutandise ng'oli mu real estate nti mutandise okutunda poloti mu bbanga kyo kiri kitya? Okutunda poloti mu bbanga nti ozimba katugeze nti okutuuka wano ezo ennyumba za Muyanga ate okuva wano okweyongerayo za Ashe ate okweyongerayo za Gundi naye nga tuli mu poloti yemu ku kizimbe kyekimu. Temubba Katonda? Nedda sikubba Katonda. Enkola bagiyita condominium. 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 Ng'omubbi kondo. Nedda bagiyita condominium nti nzija n'enzimba ekizimbe kyange neŋŋamba nti kati eno apartment oba eno unit ejja kuba ya Mwami Muyanga, eri ejja kuba ya Sendawula, eri ejja kuba ya X, eri ejja kuba ya Z. Eryo etteeka likikkiriza mu real estate era wabaayo n'ekyapa kye bakolera condominium eyo. Eyo nebanga eyo paka boki wembadde ndaga nti ono ali wansi ye nannyini kyapa kanzi gwe muguzizza waggulu woono nfuna kyapa. Si yabannannyini kyapa. Waliwo ekyapa kye tuyita ekya condominium nga kyo kikola ku eyo structure mwoli yokka. Kati ekyapa kino eky'ettaka land title ekyate mukibeerako ne equal rights. Mwenna abali ku apartment yeyo. Mwenna kiba mmanya gammwe? Tekiba mmanya gammwe. Kisobola obutaba mmanya gammwe naye bwe muba mukisazeewo nakyo kisoboka naye nga mukibaako ne equal rights. Nga bw'olaba mu kutunda ettaka nti bwe nzija n'entemaatema plots ne wabaawo ekkubo ekyapa bwe kisigala ekyapa ky'ekkubo bwe kisigala mmanya ga kampuni ate kampuni si yeebeera nannyini ki? Kubo. Nannyini kkubo. Access road yeyo ebeera y'abatuuze ababeera basenze mu ki? Mu estate yeyo. Kati sitegedde. Nze nguze njagala kuzimba bangalo ate oli agula waggulu wange ayagala kuzimba kalina kati emitayimbwa ani amuleke? Sibitegedde. Ekyo tekiriiyo. Ekyo ky'ogamba si bwe kiri. Tojja n'ogula wansi nti nze ngenda kuzimba waggulu nguzeeyo omulala. Mu nkola ya condominium abantu bagula kiwedde. Ojja n'oraisinga structure tugeze ya units oba 8 oba apartments 10 n'otandika kutunda emu ku emu. Omuntu agula apartment ewedde era ne condominium ekyapa kyayo baba bagigaba ng'obisaba bagaba apartment oba unit ewedde. Kati nze nannyini apartment kalina namba 8. Yes. Bwe mba nfa abaana bange mbasikizaakyo balaga nti awo ku namba 8 waali wange kubanga ono ali wansi alina ekyapa kya wansi eky'ettaka ayinza okwagala okubba abaana bange n'abawuza ni mwatuuka muti eyo waggulu. Anti tasobola kubanga bw'oba ogenda okusaba ebyapa ebya apartment ezo omuna ekisooka oba n'ekyapa ky'ekya apartment eyo gy'ogambye namba 8. That is one. Naye ne ono nannyini ttaka bw'aba agenze okubisaba kino ekyapa ate obuyinza tabusigaza obwenkomeredde. Obuyinza bubeera bwammwe abali ku apartments. Yeyo enkola ya condominium naye ensonga lwaki ekutawaanya nti wano tennakakata nnyo mu Uganda. Si kyangu nnyo kukonvinsinga muntu mu Uganda nti ngenda kuguza apartment ya bisenge 2 ku bukadde bibiri oba 2.5 ate nga ayinza okugenda ekya Namukaaka emukono
neyezimbira ennyumba ye ejja okuba eyiye lubeerera ng'alimu n'abantu be. N'olwekyo abantu tebannaba kukitegeera nnyo naye nga it is the way to go kuba space egenda efunda. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Number 3 singa njagala okukyusaamu endabika y'ebiyigo nga nze njagala gaziyamu tugeze gwe wazimba notekamu ebisenge 3 nze nguse njagala nsigazemu ebisenge ebi ekimu njagala kukimenya nkimenyamu ntereeze ate abali wansi bwe mmenya sibakosa n'abali waggulu ki anti kati ekyo kiva ku bukugu bwa engineer asobola okugayidinga nti kino ekisenge bwe tukimenya kijja kuleeta obuzibu bwe buti naye ng'ennyumba yeebeera yiyo oli waddemu okugikola kyoyagala ebisenge byonna osobola n'okubimenya nekisigala nga kyangaala naye nga kisinziira ku engineer asobola okugayidinga nti bwe tumenye wano obuzito bujja kuba tebukyakola ki tebukyasobola kuwanirirwa oba bwe tumenya wano kiryokke genda maaso ogaziyenga bw'oyagala. Ogambe mu Uganda mwebiri ebyo ebintu oba byabwe? Mu Uganda mwebiri naye bikyali wansi abantu tebannaba kukola ki kubimanya nnyo kyova olaba nti companies ezibikola oba oli awo tezimanyikiddwa nnyo biri nnyo mu bantu bewandiise high class oba elite ng'oyinza okukinnyonnyola n'akitegeera nti nenda kuba n'ennyumba yange naye nga neiba wange ye muyanga naye nga ffena tulina obwannannyini wankomeredde ate nga tuli mu kikomera kyekimu ku apartment y'emu ekyo ssebo ye condominium. Wetaaga okinywa kubanga gye kirimu nti kondo bantu bano batira ddala bakondo kiringa ekiga nti kondo yennyini condominium kirimu olukondo ba property managers bannannyini bizimbe basobola batya okwewala abapangisa abasumbuwa? How can property managers effectively select and screen tenants? Nsunsula nti omupangisa kubanga abantu bangi nosanga nga yakudduseeko ne basumbuwa ebizimbe bannannyini bizimbe bandyewaze batya abapangisa abo? Kakati naliko mu Europe eyo nga ngezaako okukola kunoonyereza engeri gye managingamu properties zaabwe naye properties zaabwe bwe baba bazimanaginga wano ewaffe tekinnaba kujja so edda kyaliwo naye nga kiri ku byalo nti bw'oba ozze ng'oli musenze mupya ku kyalo kyalibadde kya buvunaanyizibwa n'ojja n'ebbaluwa eya LC gy'okoze eki gy'ovudde ng'ekwanjula mu kitundu ekipya era LC empya n'ekwaniriza n'obannyonnyola gwani ozaalibwawa wavuddewa ebintu bwe bityo naye kati olw'okuba ensi etabuse tetukyakola ki tetukyabigoberera ojja kwesanga nga mukulu muyanga bw'azimba ekizimbe kye olumala okukiggulawo buli mupangisa aleese ssente yakola ki akwata bukwasi akomba bukombi ku lugalo ng'abala ng'ateeka mu banka naye bamala okusasula emyezi egyo egisooka ne batandika okukaluubiriza oba oli awo abamu ne baba bamenyi b'amateeka kati kyalibadde kya buvunaanyizibwa omupangisa yenna nga tonnaba kumwalaawinga ku tekinga premise yo n'obukola due diligence ku ye wajyavudde biki byakola ekyo kyekisinga obukulu akola kyalina address business ye liriddawa obutasumbuyibwa ng'era landlord yazimba ekizimba ate ndaagana okunoonya ono gyavudde anti bw'otadaagana kunoonya gyavudde ate ye abajja kudaaganya mu kusasula
kubanga omupangisa okumuyingiza kyangu naye ate okumufulumya we wali olutalo. N'olwekyo ba property managers ebiseera ebisinga bandigoberedde nnyo emitendera gy'okumanya omuntu azze wajja avudde na biki byakola. Nze abapangisa bambala nti ayingira nnya akeera bweziti n'omala omwezi nga omupangisa yakubala manyi z'ofuluma ne z'oyingira so afulumirawo nga tonnakola ebyo wanimpadde magezi ki? Anti kaakati era bw'aba ayingira ng'omaze okukola due diligence eri ey'okumanya byakola ne business address gy'alina biki byakola weetaaga okuba ne tenancy agreement. Tenancy agreement y'endagaano eri wakati wo landlord n'omupangisa. Ogenda ewa lawyer n'omunyonyola nti nze ennyumba zange amateeka gaazo gali bwe gati ne bwe gati ne bwe gati. Nja kwagala sente zange bazisasule nga lumu obanga obutasukka 5 oba obutasukka nga 10. Era endagaano eyo mulina okugikkaanyaako n'omupangisa n'asayininga naawe n'osayininga ne lawyer n'abeera witness wakati wa. Anti mpulira nti kasita osayininga endagaano aba revenue baba bajja kubuuza omusolo kyokka ate nze wano bwampisa akasente kange ku mobile money oba akampa mu cash aba URA tebakimanya. Kati ffe nga Bossland Estates tuvumirira nnyo enkola ey'okuwuuta nnyo omusolo si nnungi. Omusolo gw'eggwanga kiba kirungi ne gusasulwa bw'obanga kyokola kituufu oba oteekeddwa bulungi okukola ki okusasula omusolo. N'olwekyo enkola si ntuufu ey'okugamba nti ojja kwagala okwavoidinga omusolo nga tosayininze tenancy agreement na mupangisa. Nga tumaliriza ey'olwaleero kalungi ki akali mu nkola gye mutaddewo ennaku zino ey'abalandiroodi okutwekwekako n'akufunira aba property manager ekizimbe kya muyanga n'omusanga mu kkubo oyagala omubuuza omuwe renti n'agamba genda mu Bossland ye yazimba ekizimbe n'akyegana n'ansindika mu Bossland. Kati bye tubadde twogerako byennyini bye bireetedde balandiroodi okudduka obuvunaanyizibwa ne babukwasa ba property managers. Lwansonga ba property managers property bazimanaginga mu ngeri ya kikugu babeera bakugu mu kumanaginga property ate nga landlord tabeera mukugu mu kukola ki mu kumanaginga property manager nti mbumwe temunnyonnyole kumanyi landlord yalinga mulungi omwera nti omanyi abaana babagobye school fees naye kamale wiiki eno wiiki eddako naye mbumwe temunnyonnyolekeka kye bayita obutannyonnyole babeera bannyonnyoleka ba property managers naye kye bayita obutannyonnyolekeka bwe butawuliriza kyewandiyise okubuzaabuza abapangisa abamu ababuzaabuza ekyo tebakiwuliriza ye bwe muba mwakkaanya nti sente za kusasulwa nga 5 omwezi nga gutandika singa 5 ziyitako bakugamba nti bwe zinaawera nga 10 tujja kujjako amasannyalaze bwe ziwera nga 15 amazzi tukole ki tugasaleko ate bwe zituuka mu 2 okugeti bajja kuba tebakyakugulira nga tosasudde. Ate oba anti si bya buntu bulamu naye Mwamisa Simon Muyanga naawe gyokolera bwe baba tebakusasula sirowooza nti kiba kya buntu bulamu kubanga omuntu bw'aba yazimba nga yateekamu ssente ze okukolera ekirungi oba weebaka oba wokolera bizinesi naye aba asuubira return on investment. Netolanga bulinga butemu katugeze omuntu omusalako amazzi ne mumuggyako amazzi mba temusindise bantu be kufa kiva mu kwogerezeganya bw'oba toyogedde nabo bulungi aba property managers era mujja kwekanga nga muli mu mbeera eyo kuba toyinza kulaga nga 10 tirojja okusasula ne zituuka nota communicatinga ate bono basuubira okulowooleza nti alabika tannafuna. Nakolako mu kampuni emala emyezi 6 nga tensasula musaala ate mwe bwenki bagamba mugamba nedda genda tugadde tugyeko amasannyalaze awo mba nkikoze ntya kampuni emaze emyezi 6 tensasula ate mwe mubanja nkola ntya kati ensi yeetooloola eyo ensobi ate toyinza ginenyeza ffe okuba nti kampuni eri gyokola tekola ki tekusasula era kyova olaba nti etteeka luli lyali liwa omupangisa ebbeetu okusula mu nnyumba emyezi 3 nga tasasudde nga bw'anoonya endala ne kikyusibwamu ne bagamba nti kati omwezi gubeere gutya gumu bw'ontawaanya mu mwezi guno nendaba nga ojja kuba mupangisa mubi nkuwandiikira nti okusinziira ku tenancy agreement gye twakola endagaano y'obupangisa mbadde nkusaba
omwezi guno bwe gunaggwako nja kuwaayo omwezi omulala gumuweeteeketeeka onoonye ennyumba yokola ki ekyemyezi 3 mwakijjawo si ffe twakijjawo Parliament bakuwanga emyezi 3 ng'ate togisasudde onoonye woolaga kati mwagaba gumu kati mu mwezi ogumu mba noonyeza esasula awapya wengenda n'okusenguka nezinantandikisa temulanga kiri unfair anti era ne bw'osigala wano ate ebbanja liba likula awo enjawulo eba zero bwetyo bwe tumalize olwaleero ne Bossland Estates Limited nze Simon Muyanga Lutaya mbadde ne Ashe Sendawula gwe managing director owa Bossland Estates Limited. Original.